area member of parliament ayogere mwanyamaliriza ne bakubye abali bagambye Bana yeshiriganga bali kubale nsikenya amabale bamukubye tibamulekeire moto kale nsikini moto kagire ngata sambufu banange eiganga kino shibeire shikamwebonera ku video hele niye bali kuba niye tosha kuwera n'abantu bo bani babadiya bani ngate buli kaseera bola ku internet bawoninga kuba abantu bujja tulaba atwakozeemu tujja kubatta tujja kubamenya akabonera musalaba akalondo kalabba abantu nga balinda ebyera wigambe bino Musitafah byogedde bangati ebyo ndakika gasa tumubiri ogenda gawulira gatya internet eno bali bakomuddeko ate ebyo byenjagala ebyo byenkola ki wabe etaano bagenda kubikkulira gwali akamujja bawulira no bonna babaddewo omaliriza bonna Kabadiya babaddewo ne balaba mukamaabwe ng'akubwa ne balaba ku maanyi g'abantu ne Ibra Kabadiya oyo mwana yagenda n'akwata musikatisa Kabadiya n'akwata nobody events anti akwata babbono batamiivu babbiya ne yatuuse mu beeyiganga batunula yakutteko n'omu olina omulabirawo nanga alina gwakwatako yadde ku ssaati obadde akuuma papa ng'ate onaaleenya ng'ate onaakuuma andi esinga tebamukuumye kyali kika kati abo basasulwa oba tebasasulwa kimanya mateeka mukama okulumizibwa nga gwe tolumiziddwa kubanga ate gw'okuuma alina ebiwundu ate gwakuuma tolina biwundu yinza okuba bwe bamwekubidde ate nga Ibra Kabadiya yakutte mukama anti banga atabawa ssente Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tudelivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kusema official nyagala kukubuuzaako ogamba otya olunaku olwatudde natudde. Kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba, mwebale nnyo mwebale ddala okubanga ate mugoberera ensonga zino yonna gye muwangaalira. Kale kaakati muzikize embere mbajjukizeeko abakulu bano babayita ba Truth Academy. Truth Academy bakutegeeza batya gwali ku seimu official essaawa zino. Tuyinza okuba olina baganda bo, tuyinza okuba olina omwana nga munoonya ennaku zino ebbula ly'emirimu lifuuse ebbula ly'emirimu.
bayambako abantu okusoma emirimu ate ne bafuuka babboosi baabwe mu myezi 3. Ebintu bino byetukola ebya production, kukwata kamera, ku editinga, kukola graphics. Ennaku zo birimu ku ssente nno nze nkubuulira. Kubanga ne zi TikTok gundi ezo abaana abazikola. Beetaaga ba editor. Abo bola aba editing abo ne bateekamu zi sound ebyo n'ebifanaganako bwe bityo. Ennaku zo gonna amakampani gazze ku social media. Kitegeeza nti bw'omala okusoma ebintu ebyo n'ofuna laptop yo ate oba omaze okufuna omulimu otandika kunoonya mirimu n'ogifuna. Kakali bagenda kusomesa mu myezi 3 oyige graphic designing, oyige website designing, oyige digital marketing, 3D animation ne video editing and production. Bakwire ku namba y'essimu okusobola okubeera nga ate ebisingawo obikola ki obitegeera. Kale banafa bayo Sugar Engineering Company. Yo Sugar Engineering Company bagamba nti gwali mu kuzimba ng'oyagala enzigi ez'ebyuma, oyagala amalinisa ag'ebyuma, oyagala kuzimbisa nnyumba naye ng'oyagala gizimbisa byuma, oyinza okuba oyagala kusereka naye ng'oyagala kuseresa byuma, n'ebintu ebirala byonna bakola designs mu byuma, oyinza okuba oyagala okola abakola amabaala naye ng'oyagala kukola mu bbaati, oyagala kukola mu design. Yo Sugar Engineering Company bajja kuyambako. N'abalina abaana nga bannange beetaaga okusomesa, Yo Sugar bajja kubanga bakuyambako. Bali awo mu Kisenyi Voting oyambuka ku 2 kojja okubanga obasanga. Bakwe ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo birenga ate obitegeera. Kale kwagala na adventure safaris bakutegeeza nti nno baagala kutambulako nawe bagendeko e Dubai. Omwezi ogw'omusanvu tutagenda kuza omwezi nga 4 paka ngenda kuza omwezi 11 tugenda Dubai. Jangu twegatteko ku bukadde 5 n'ekitundu, ogenda kufunako ticket, ogenda kufunako visa, ogenda kubookingako hotel, ogenda kutambuza, bagenda kukuliisa, bagenda kukulambuza. Sente zonna bange ntono. Kale bookinga kati okusobola okubeera nga ate weegatta kwenna muwendo gw'abantu gwe baagala. Omuwendo gw'abantu gwe baagala tebaagala mungi, baagala guli limited. Kakati beera omu ku abo abagenda okuba nga ate babookinga bagende bakwagala adventure safaris mu Dubai summer trip ey'omwezi ogw'omusanvu etuuse. Lunaku lwakubiri mbeera wano n'omukulu ne tubeera mu nsonga ne tuzoogerako Musitafah. Ogamba otya? Sina tabu. Abantu bebale tulaba. Tweyanzike. Mwebale tugobereranga buli lwakubiri n'omanya nti Musitafah ajja kujja n'obeera ng'oteekako. N'obeerako. Kizzaamu amaanyi. Bigenda bitya? Awe tuli mpola. Pozi mu kiri kitya. Mwe tuli mpola buli bwe tuba tutandika ntera nnyo okwagala otandika naggwe biki ebikoledde wiiki. Nanze sinnaleeta. Ate otusuka gundi ali eniskini. Kibi nnyo era ndowooza ogenda kunneegattako. Okola ki? Tuvumirire ekikola abavubuka b'Iganga kye baakoze okudda ku muyimbi w'eggwanga ne bamukuba. Okumwonoonera ebintu era kyemali nabyo tekyakusanyusizza. Anza okusanyuka n'obutasanyuka ekikolwa tekivaawo nti kyakoze oba nsanyuse oba sisanyuse kyo kyakolebwa ng'ekikolwa kimaze okukolebwa. Yes. Musitafah oba asanyuse oba tasanyuse ekikolwa kisigala kitambula. Omuntu oyinza okugamba nti kiyinza okuafectinga nga tekinabakola ki tekinnabaawo naye we kibaawo oba osabye oba tosabye kiba kimaze okukola ki okubaawo. Kati olamu kibi nnyo okujja bakuyita batya okubyajagalira mu bayala. Okubejjagalira mu bayala kibi nnyo okubejjagalira mu bayala. Otegeeza ki? Kakati ali eniskini omuntu bw'obeera ng'ofuna ssente mu gavumenti toduulira ate bano bali buki bali bubi nti omuntu yenna ekintu akantu katono nnyo bwe kati waliwo mu French Revolution waliwo omukazi balinga mukazi wa Marie Antoinette yabagamba nti if you cannot afford bread try cake. Bas naye nga nonna zino gundi events size unfolding nga revolution eganye okusparkinga. It was economy. Naye ubigambe ne musajja byayogeranga byonna tebyaluma abantu. Niyo mugazi ekigambo kyafulumya omugaati. Mwitegeera nti mu nsi gwe bulobera nga oli bulungi beera mu comfort zone yo ate bano baleke nabo babeere muki bo tosobodde bayamba baleke babeere mu nnaku yaabwe. Kuba ekisooka bakusinga numbers nti mu nsi
kizibu nnyo abali obubi nga abali obulungi nga basinga abali obubi obungi. Kizibu nnyo okusanga abali obulungi nga bangi okusinga abali obubi. Abali obubi bisinga bibasinga obulungi. Kakati kyakwegendereza nnyo. Bw'obeera mu bantu abaavu abali obubi tambula consciously. Beera mwegendereza. Toba kusaasira ekyamutuwako ng'amaze okulaga ssente mu mmotoka nga bwe baatereera. Basembe owulira ate program president yamuwa ate yateremeddeko Red Flag. Ate yagiguza esango Red Flag ate kusaasira bamunoonya ate tebamulaba. Awe twakoma. Kakati mukulu ali eni skin. Ekyamutuuseeko bonna tuvumira violence. Kibi nnyo. Kibi nnyo kubanga mujja kutta abantu poliisi ebakwate babasibire bwe. Naye ekizibu abaakikoze bayinza okuba ate tebawuliriza gwe byobannyonnyola. Ate bagamba bababulira owaabo bwe. Anti waliwo ensonga bwe bakubuuliranga ku bubbi nga togenda kubba n'otateekayo birowoozo. Omanyi kiba mu maaso oyinza okukemebwa. Okimanyi saa zino omusumba asobola okujjawo ng'abulirira ku bwenzi kubanga Musitafah tolinayo pulaani yakwenda mu lunaku olwaleero n'otakifaako. Era kikubeeramu. Ogenda n'agiwangaaza. Kikubeeramu. Kati gwe alien skin n'abantu okeera otya ku makyalo g'abantu mu campaign mujja kutulaba mutwerinde. Nabo balinde campaign. Nze no mpulira bibyo kubanga kibi nnyo okulowooza buli ozuukuka ku makya. Tulowooza nti gwe wekka gw'ozuukuse. Buli bwe bukya? Yes. N'ozuukuka. Era gwe njala okitegeere olunaku lw'olowooza nti wakeera nnyo ebweru waliyo wekka. Era osangayo abantu. Baasi. Kati kikuwa okumanya nti wabayo n'abaasuze. Yes. Kikuwa okumanya nti tosobola buli lw'okeera toba wekka. Lw'ozoozuukuka toba wekka. Wabayo n'omulala akoze eki? Azookuse. Yes. Kati omuntu omugambi omaze omukubira mu lubiri. Omugende nti mutulinde ate mu campaign. Nabo balinde campaign. Kikyogezaako tegeeza Musitafah nti be yagamba okukubira okubaba mulinde mu campaign be bamwesoose. Bayinza okuba tebayagadde kukola ki? Abasooke. Si kalungi ako. Anti kyekiriwo. Kwa yagamba ate mu campaign kigenda kuba kirala bulala, bigenda bbamu birala. Kati kisobola okubanga bano beyeewe ne bagamba nti tandika tumulinda atuuke mu campaign. Olaba tukubye bwati nga tunatuuka mu campaign. Aliwo anatuuka mu campaign agenda bba mu kambwe. Ne bagamba ffe katumweso. Katumugeme kuba bagamba tubasinga bagamba nti okugema kusinga okuwonya. Asobola kiddamu n'akifuluma ekyo nti muninde mu campaign. Babadde mu immunization. Gwe mbulira oba asobola okuddamu n'afuluma ekyo ekigambo. Kisoboka? Nti muninde mu campaign. Gwakulabikiranga ayinza opowa. Mama nnyabo. Tasobola n'okimunerako ssente. Timunire mu campaign. Yene campaign bali yonna bali bwe bati kati bwe maddawo. Taso kati no lowo mu abantu 10 ndi kyogere mu bantu 10 tasobola. Takyogera mu lubiri. Kati no mu abantu 10 no bateeka no mugantu bamayimira awo yogere kamera kwati ndi munerinde mu campaign. Tasobola. Ne wakayinza okutya okuddayo. Kati abantu bwe bakola ki? Kalonda abakuwadde chance. Togikozesa bubi. Bakwanti mmocheka omusajja. Yabale mategeera butegeezi. Ate ntya. Mukole mu kutegeera omumanyize kyenzikiza kino kimu. Omanyi nti Musitafah tukola bino ebintu nayo n'abantu bewali abaale mu kwagala. Era nga kati nze nganze kubuulya mazima. Olina kuyesuna gansa immoza Musitafah omukyaza naye yannema. Otegeera bulungi. Namugamba nti oyo kati muleke. Laba abaki? Linda ko lunaku. Laba abalala. Tukirinze mbedde ya kulowooza nti kiyinza oba omusajja yabalema kutegeera butegeezi. Kati mukulema okutegeera obutegeezi. Ne wanyigiriziddwa era ne mukakibwa okugaana omukola ki? Nti wakati ng'omuyimbi azze ku stage ayimbye. Abamu bagamba wokka wayinza oba yazalawidde principle kugamba nti ow'ekikoofiira atidde abakukoofiira ate ab'okukoofiira begase badidde wanki wankoola. Kyekika kye yayogedde. Wadde abamu bagamba ayinza oba yayongedde ossalawa. Naye oli n'agamba nti bw'otunuulira coordination eyakoleddwa omusajja ne bamukuba amayinja okuva mu kisaawe ne bamulumba ne mu kibuga ne bamukwiramu amayi. Ekintu kiteeketeeke nti ne bw'osanga ne bw'atandyogedde badde bajja mmukuba nti wano mu Uganda ekyo kikkirizibwawa. Anti mbeera mu nsi ng'okimanyi violence tebaako bayita prescription tebaako nkozesa.
violence tebaako ki nkozesa ndi omuntu nga bantu nga bali ku fujjo losha bapimira nti kati mukole kino ekyo kimale fujjo limukozeko likola ki limala kubanga damages bakoze era sizo bawasuubidde kati ye oba yakoze eki ate omuntu olina okubaako n'okuyiga just ndo akwanta awaddugavu tetuwa abantu respect twagala nnyo okwo saimu omuntu wabanga alina kyakusinzeeko you admit yes olivinga mu harmony buli wokkiriza nti nno nansingako kuweddembe yes oli mulivinga mu harmony ali naina gwe yalema okukkiriza nti amusingako taswa ekyamulema okukkiriza nti Bobi Wine abantu bakola ki bamukkiriza waliwo bibiri sisuubira nti alien skin ta acknowledging nti akasajja kalina amaanyi ngate gravity nabyakimugamba bugambi naye waliwo wensobola kizuula nti akasajja kalina amaanyi naye nange kenoyitirako nga bakuba kale waliwo abantu bano babiri tulina alien skin wano tulina ne Bebakubye muno abawagizi ba Bebakubye bakuwooninze ani va ku musajja waabwe ate mumukoze balikodinga ne video omuwala gwe nalaba yadibireeyo Dubai yandikodingedde video naye namadibo kamuleke kakati kimbadde ngezaako kugamba nti ye big size because bajja bonna alina ne weyamuyamba oyo nsobola okukkiriza nti ye yagaana okukkiriza olw'ensonga ze okitegeera naye ono ne respect yali agikoze eki era nga bagamba byonna mubikole byonna bimukole ne tovumangani Bobi Wine naye n'akizuula nti kati survival yange okutambulira ku ono nsobola okutambulizaawo obulamu anti kati awo yakibala bubi omanyi abantu waliwo abantu abali emotional nga ye bw'ayagala kati eri omuntu gwosobola okwogerera ku Bobi Wine ye n'okuba kukuba nakukubira waawo nga teyebuuza ku muntu yenna abawagizi akitaba muwagizi oyo tubayita badisciple bagoberezi kati gwe toswa ebintu ebimu ate bakwante abantu bajja bafuna fame obanga tebasomye waliwo ebimu otayogera sirika jangu oyimbe kola ki genda yes one osooka n'obala environment gyozzeemu kuba mu communication osooka n'osoma bani bogenda communicatinga nabo kikulu nnyo message yotuuka obuki obulungi yes kali bwe otamanya saako ki gyogenda communicatinga nayo tabbu ebezze era yawonye buwonyi kumutta ate kasita bakkuba omuntu omanya lwonoofa olaba ofa tebakkubye naye kibawo ekyo okuyiga nti bw'obaako ng'olina wooli eno saako talina weeri gikole ki gurupu gireke abantu bali bubi kati could you believe nti abantu bo balina endowooza nti abantu bonna gavumenti bewa ssente ebawakuzaabwe endowooza weeri yes kuba basobola okuga nti ono miliyoni 10 zebamuwadde zaaki ng'ate mu ddwaliro talinaamu ddagala ate oli akola ate no waliyo abategeera abazina nga basirise abo bali bulungi nnyo waliwo botasobola kumanya nti nalina n'essente naye ng'azirina yes toyita ku mayumba nga nnungi we naye nga nina nnyo tewali amumanyi nabo weebali kale obeerawo ne bana ab'amaalo nga ye waba alinamu omuntu otagenda kufugika ekigambo kyayogera mu lubiri nti muninde mu campaign wali tebasobola mumulinda baganga tumwesooke abantu si basirwa nti ate ebiseera ebisinga obuntu gwe bwolaba ng'obutono bwe buvaako obuzibu tebabadde tebasobola kugumiikiriza eyo huliganizimu ye kati ana bwe kyebakoze nabo huliganizimu anti you behave like a thug, you treated like a thug. Gwagalo ojobbe
ate bajja bakwegayirire bambi komyawo byobye balina kukwasa maanyi. Yes. Kubanga oyimiridde mu nkuyanja bano bagaa nti muninde muki abaana abo nga bakambwe kulumbe siggwa tava mu bivulu aliwa baana ki baali eni eiganga bakozeewo ki anti gojja bomba bali babadde bangi ate mbamu bagenda kusera naawe bane eggaali kati waliwo nti osobola okubeera ng'oli bwomu olaba ne mukaboozi bubeera babiri ate kati ab'amaanyi gwe kyomanya omunsi omuntu gwe bayita bayita kanyama teexpose nga tateeka gundi ye muki mu kamera era bakuba nti amalo ge gabasumbuwa naye bajja gasasulira amalo gaabwe omanyi bagamba batya kati alien kyatuukako bagamba batya is the architecture of his misery buli kyatuukako ekimutuukako yakigira kyonna kiri mu mikono gye kali alien ani mu nsi eno mu Uganda eno okutuuka oyimirira ku bantu baga nti muninde mu campaign kaakuluma akagamba ako ate kaluma nze namukubye kitegeeza ate abamukubye kabalu mu singazi okitegedde singa kanuma nnyo ate akitegeeza ate waliyo abaaluma okukola ki abaaluma okusinga nze obulamu bwawe kasita omuntu ozannyira ku muntu wa wansi atalina musango ate omuntu wa wansi ye muwagizi we ate nga yamukuba oba abaana ba nupu baganye okukkiriza nti evubuka lino weeri terigenda kugenda ono yaliwo wa aliwo kuki mu kuyimba mu ssente muki ndongo baye muyimbi okuyimba tekugaana wakaboozi ayimba okuyimba tekuliko interview nawe unyina wenje wole sookera n'okola ki nze si muyimbi anti gwe kyoyita okuyimba kwe kugatta ebigambo naawe osobola oyimba bwe kiba kyetaagisizza kati okuyimba kwetaagisaki kati gweoyimba banaweze balitamininga byoyimbye ebinyumya batabikoze ki azonga zigwoyimbi gwomulimu gw'okuyimba okusala oba binyuma tebinyuma si mulugu kati gw'okuyimba kwotenda sikutegeera gw'ojja noyasama ebintu byo kati audience yekakaza nti byayimba ebinyumya tebikoze ki naye nga gw'ovuddewo maze oyimba tosobola kuzannyira abantu no balina amaanyi ssebo tuvuddewo tutya wano kubanga nze ndowooza si walungi ate ani gwe baali bakubyeko naye sobola okunkuba anti gwe kyobumanya tosobola kugula busuuka nga toli lubuto era kolaba oli gwe bakubye lwakuba nti abantu abayerabira mangu byayogera kale ebyomulubiri yayogera akola ki yabyerabira wema nti osobola tovola omuntu lwafunye olubuto ate si lwazaala awaliwo ebbanga akati omuntu kimuwa okwerabira essanyu lye yayitamu ng'afuna olubuto n'akonsentratinga ku bulumi bwa kuzaala yes kati omukulu yali ali mu lubiri ng'agamba nti bamulinde muki kati gwebuze kati gwe alien sikini ani gwe balinda mu kampi bamulinde kuki mujja muwulira muno mu nsi ayinamu ki abantu bonna buli yeyita sere bayiga okulivinga obulamu obuli hambo tebalina kye bali tebalina bo balowooza nti bali exception ku bantu abalala bwajja nayimira naawe sayimu yalaba nti ye w'amaanyi nnyo kuki naye w'amaanyi ansinga omuyimbi alina abawagizi naawe oyina oba ndooza nomayiro ne betulina okukkiriza Musitafah nokkiriza tekyamazima Musitafah yandeka anti ekyo mu Africa tekiriimu era mu Africa osanga nnyo omuntu wangu aconsidize defeat n'abantu beewuunya akkiriza mangu ago mu Africa ebyo tebiriimu naye ate bw'okitegeera olivinga obulamu obulungi nti wejjako ebitakukwatako kati gwe senga olina okumanya bumanya nti Bobi Wine tagambwako ate wali ku intaneti abaana bamugambako anti era amugambako olaba gy'asibira gwe ngamba yamugambyeko anti ferere ensonga teri gwa gy'asibira ensonga eri amugambyeko
anti okolanga nnyo ekintu ekigenda okuleeta impact tumala gakolanga okitegeera kati okyo kasita kivumu oyo tagambwako byonna ebisigadde bikole Gravity teyakimugambye Gravity yabadde agamba ye akasajja kalina amaanyi yabadde agamba gwe manya agamba ye nyini ani Gravity kati gwe yonna okukkiriza nti Bobi Wine waaki yo amaanyi musajja wa amaanyi kati ate nova ku Bobi Wine noteekako n'abantu balumwa sayimu omuntu nga yasuze enjala akulaba oyina emmotoka nga 5 wezi tizitambula tolina kyoli abamu bagezezzaako kati waliwo abasirikale nga balwana nga talina bwali nga n'abaana be tebasoma ngambe mukazi ampe ku mazzi ne soda nga n'abaana tebakola ki tebasoma kati out of the blue gwakulaba ozze simanyi okubyekubya ebiyimba byo gavumenti ekutte ssente ekweguya okufa muli omuntu atula n'agaana ate nga okuwulirirako obujja yes kakitegeeza abaakubye omwana bamuwulirirako bujja kati kwe kyoma nti wali amanyi nsonga yamukubizza era gamba nti oteebereza ekikulu kiri kimu nti baamukubye yes kati ensonga okumanya ensonga yamukubizza ate olina kunoonya baamukubye ekyo abantu balina amagye gwe n'oba wenkana bano babadiya tebabaddewo babaddewo kyekyagaanyi anti bo bakikonde si baamayinja anti omulwanyi olutalo teruba na fomula ate ekikuwanguza olutalo si maanyi nagamba olutalo luba luwangula nankwe si maanyi olutalo teruba lwamaanyi kubanga teri nsi gye baali balumbye ne bagikuba ne bagyekanga abantu bonna baweddeko era abantu basigalawo gwe nojolowooza nti erwanda wali genocide era abantu basigalawo kati ozanyisanga amaanyi g'abantu abantu balina amaanyi Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kakibe ekyalo tosobola kitta n'okimalawo ekyalo eki tosobola kitta n'okimalawo kikulemerawo era ogenda okaaga nti waliwo yabadde agenze okukyala waliwo yabadde agenze ku luzzi ng'era abalala kwebali okitegeera kati bwe kimu ekimutuukako yakidizayininga omanyi nti omuntu wabanga nga teyasoma agenda n'akolayo koosi ey'okulivinga ne feemu olabyeyo wano mu Uganda omuntu akikola oli oluva eri mu kyalo kye n'ogenda n'ofuna erinnya n'ogamba kati how do I survive with this fame ensanze nina emyaka 30 badde ndi mwavu kati buli abantu batandise okunkaabirira mpangadde ntya mbaddewo ntya kati njagala buli muntu gw'olaba ayogerera alien skin oba gw'omanya amuvuma oba amwogerera gwekimanyi nti ku bantu 10 8 bamuwaanako ebintu bikyuka gwe weebuuze lwaki baakyuka osanga kye baali bamusuubira kyali si kyali kati awuddayo ku drawing board nogaa where did I go wrong kuba buli muntu ayogerera alien skin yali amuwaanako waliwo omwana yaleese endowooza gyenjagala tulowoozeeko alien skin bwe yajja mu nkuuka ttiimu ye naye kuba abantu nali omu ku baakiwakanya tebabakuba kyali kibi tekuba kuwakanya gamba kuba akivumirira nakivumirira okuwakanya kiba kitegeeza tekigenda kubaawo ate nga kyabaawo nakivumirira naye
bwe tulaba nga omuyimbi azze ku kivulu atandise okuyimba nga waliwo abazze bamwetegekedde abaagala omukuba omulundi ogunaddaku bw'anajja mu kivulu n'akuba abantu abalala tajja bba na musango lwa nsonga nti akirozezzaako bw'ajja mu kivulu n'akuba ndongoye ne yeesembereza abantu ate muvaamu abamukuba kati nagandi naye abakube anka naye alina okwetaasa kubanga tetunafuna ekifaananyi kya muntu wa bulijjo alina kisago ali ensikini yakiina wano abantu we bali abantu amannyo gabavaamu abantu we bali abayitirivu bati ate byekunyomulesseeyo abayitirivu gwe gamba nti buli ali ensikini gwe yali akubya kkubire bankubire olabe bankubire gwe tosobola kuwangula bantu tosobola naye omanyi okuba oyo omwana atandika 2 mwesatu wesatu akyalina nno omulimu gw'amaanyi yakamala mu bugagga emyaka emeka ng'ebiri ayinza obutaddamu kwavuwala naye akasente kaakayodde kaliwa nkubuulidde akasente kaakayodde ayinza obutaddamu kwavuwala kati alina okuyiga ennyo okubeerawo n'erinnya nga tewasoma bw'ogaana okubeera hambo ensi yekukakkanya. When you don't humble yourself, yes, the world will humble you. Ate kulwamu kati ali mu disciplinary committee y'ensi eri kwoli ate nga ane beyalina obudde obikola emukube emujula mutta tosobola kwerijja ku bantu ensi abantu abonaabona basinga obungi kyobola nti abamu abategeera ajja n'afuuka hambo n'afuuka ng'omusu ne mulowooza yenkana ne bana abaavu naye nga yayagala kubeerawo nabo mu harmony. Kyobola nti omuntu asobola okuva n'agenda n'aziikirako omuntu kumulowoolesa nti benkana naye gwe osobola kukwata ssente z'abantu gavumenti zeekuwa odde kuli ate ku bantu kenyini ate obavumireko okubire nako. So nga tumaliriza ku nsonga egivaako ku kyabaddewo tokiinaako bulumi yadde Simon awulika ekikyamu kati nze nnumu ebyo ngaana kuziika muntu wange ate nga ŋŋamba gwe baakubye gwolaba nnumwa baana mmwe mwanyiiga bubi nze binkwatako ebinnuma bitono nnyo munnaayo era omuntu osobola okwera nange n'omalayo emyaka ntolabye ku zziga lyange nga tokaabye kubanga tolina ekintu kigenda kubaawo nga tekibangawo tekiriyo either nakisomako oba nali nkiwuliddeko oba nakirabako okitegedde kati ate amaanyi agakaaba ngajjawa kuba n'okufa nali nkuwuliddeko sinakindi nolaba nekubafa kakati ki ekigenda okungwako ekipya tekiriiwo ategeere ensi gyakoleramu nti abali obubi bebasinga obuki bebasinga obungi baba bali obulungi batono. Yes, buli lw'oduulira abantu kusaasira tomulaba kasita oduulira abali obubi kamube mu buntu tekijja kebe Kurani tekikkiriza kebe Bayibuli tekikkiriza mpozi nga abasamize be bakikkiriza okuduulira abantu abasamize bo bayinza okuba bakikkiriza kuba Yobu simanyi kitabo kyabwe naye abasiraamu abalokole baani tewali akkiriza kuduulira abantu tewali. Nze ndowooza mwazimba buzimbi mutima gutya manya nti mwagala kukkiriza nti omuntu abalese ekiri kye twayogeddeko nedda okuleka omuntu tewali yeka yalese oyagala okundowoolesa nti mu industry yasingamu ssente anti yezika zifunye mangu oba ezizaziraga nnyo kyoba oŋŋamba. Of course omuntu akyuse emmotoka gwosobola okukubira emmotoka n'akyusa emmotoka yaddamu Range Rover yaddamu anti gwe bwotyo bw'osobola okulowooza kati wa kintu kimanyanga ku celebrity life nga totegeera
eyinza okukostinga anti otuuka nolowooza nti ensi ogiina mu 5 naye nga mubali obubi gwosinga ono mune tebamusondedde busondezi fiiki Gaza sente zimujjayo ate mabanda zisonda ziweze ate ne bamuzaayo nga kyamaze n'avaayo siwe bwe bakyuse emmotoka kati osobola okuba mu nsi kati saimu oyinza okufaana tulabe ku muntu asinga kuba mwavu mu nsi nyinza okufaana sayo ku muntu yes asinga bwavu ku nsi lwaki kubanga gwe gwolaba nti kuggwe mwavu nnyo ate alinayo gwasinga okitegedde kati ogenda kufa tulabe ku muntu asinga bwavu bwendaba ennaku yooli waliwo ate gwasinga ate oyo aba alina gwasinga era nga naye amusekerera yes nagamba naye ndi mwavu naye senkana mukadde nagundi kale kasi tokitegeera mu nsi nti obwavu engeri gy'obupimamu ate era obaayo omulala bwe gwolaba ng'omwavu ate era alinayo gwakolaki gwasinga yes kitegeeza abantu bakyali baavu nnyo kati oba oyogereramu abo abantu olina okuba ng'oli mwegendereza nnyo ebigambo byokolaki byokozesa tosobola kubeera n'abantu bo baani babadiya baani ng'ate buli kaseera bwolaba ku intaneti bawoninga kuba abantu tujja tulaba kati twakozeemu tujja kubatta tujja kubamenya akabonero musaalaba akalondo kalabba abantu nga balinda ebyera bigambo bino Musitafah byogeredde ebbanga ki ebyo dakika 32 ogenda gawulira gatya intaneti eno bali bakwumuddeko ate ebyo byenjagala ebyo byenkola ki wabeetaanulidde bagenda kubikkulira gwali akamujja bawulira no bonna baabaddewo omaliriza bonna Kabadiya baabaddewo ne balaba mukama waabwe ng'akubwa ne balaba ku maanyi g'abantu ne Ibra Kabadiya oyo omwana yagenda n'akwata emusikatusa Kabadiya n'akwata Nobody Events anti akwata babano batamiivu babbiya naye atuuse mu beeyiga nga batunula yakutteko n'omu olina omulabira wonna ng'alina gwakwatako yadde ku ssaati obadde akuuma papa ng'ate onaaleenya ng'ono ate onaakuuma anti esinga tebaamukuumye kyali kika kati abo basasulwa oba tebasasulwa kimanyi mateeka mukama okulumizibwa nga gwe tolumiziddwa kubanga ate gwokuuma alina ebiwundu ate gwakuuma tolina biwundu yinza okuba bwe bamwekubidde ate nga Ibra Kabadiya yakutte mukama anti banga atabawa ssente omanyi gwe sayansi w'entalo mungi Musitafah otama nga omu ku baana baali ebamwekubidde kakati gwe lutalo kyolwo nga gwe bakuuma yasinga ebiwundu anti era buli yabadde akuba yali atagetinga anti kitegeeza balina kusooka kutta bano okutuuka kwoli nti omukulu aba alina ekiwundu wano wakiri onoomu omukono gwali badde tekuli ne Ibra Kabadiya ate omukono mulamu bonna balamu kati kiyinza okuba nga ete be bapanze olwo bamwekubire omuntu alema nga bamugambyeko alemye kakati kati omutwale yigange eno ng'afuuse kalema ojjagala okukola nga n'abamukulu bapakidde kuva Kampala ng'abaala beeyiganga tebannabimanya kontinali ensikini yakubiddwa nkugambye poliisi ebayamba enoonyereze ojjagala okukola nga bennyini banne bamwekubidde ng'abaana bewa Gaza simaya bwayise be bazze kwaye ne bamutompola anti ng'alemye omuntu alema gwekyova olaba lwaki olowooza omukazi asobola okuwabbaawo obutwa ng'alemye akuloze ogambye siriwala tofa ye naagaa nti kakole ki kamumwebu butwa alijja kunaaba nnyo nnyo nga bakabadiya nga be bakubyali enisikini bennyini gwe lwaki bo tebalinaako yadde ebbwa kubanga olutalo lwabadde lw'amaanyi ensonga yeeyo sigenda gitwala naye kanjirowoozeeko anti gwe kati olutalo nga lwo lwabadde Kabadiya abulwako ate yadde akawundu akamu bwe kati wadde enkwa gulo gwolaba kisoboka kati olwo yabadde akuumaani
la Kabadiya oluko lwakubyono lwavudde no Kampala abaana bagenze bamwolekera ninga akimanyi wakuba anti kati bo bajukira babeera naye bakira sente afuna za bwerere ayita zikola ki taziba wa azita yawo mukulu mugumu ku sente alinganze alinza kwa gwaleta kumanya anti zempulira bya fadi si abeera naye fadi yalo bamwita ni kemikani ifadi ani ono wamannyo yali abeera n'alieni skin yani ono wamannyo yani sibamanyi wali awo oyo mumanyi wamannyo omuwanvu ow'ebiviiri Scorpion Shaba siyo yakavayo ali kati yatekwa kwanga sente zakoze ki bano bane bamwekubidde abantu beyiga ngweza okwanga onenya babwerere nga tebamanyi na kumanya kyabaddeyo kubanga gweweewona ali ensiina abatyanga inaale batunga mutunge nga bana bamukuma tebaliiko yadde nti obensiri yabatomedde eno kyamazima eggaali yetaaga kutuuzaako tugibuuze nti mwabadde ludda wange omukulu wakubwa ne mutabaako nagwe mukuba twali yadde ensiri gwe yatomedde naye ate obuzibu singa eggaali yakubye kitwandibaddeko nti abantu baali ensikiri baakubye kati bo baasazeho ne bakuuma emirembe bo ne bakubwa baaligezezaako okukuba baalijjeyo mayiti bandyerwanyeeko alla baali badde bajjeyo mayiti kubanga be bataalirwaniddeko bennyini be beekubidde omuntu waabwe tuveewa kulikayo mu lutikko namirembe Lubaga nze nati nze ntunula kugundi ku simu na ku TV ng'owekitiibwa ali wano odwayininga ali wano coincidentally baatudde ensi neefa essanyu ani ng'asanyuka anti abantu manyi baali baagala nnyo principle n'owekitiibwa nga bali wamu bwe bati bakole ki of course batambuze struggle gireke katetambula katetambula kikyogezaako tegeeza teweefuula nti teweewanga value nga tebalinagikuwa okitegedde leka abantu bennyini beesalirewo nti salimu w'amaanyi awo ogamba ani ekitege kati gwe gwewaana simanyi ani ow'ekitiibwawo kati sitoko tetambula golaba abulamu nti kusereka kuggala kiki ogitunamuolaba finishing wa struggle mubi oyadde ayagala eggweddi 26 ate atuuse mbuuza gwadde oyagala etuuke 26 kisoboka Museveni alina obuzibu bwavaako kati bwe nga atamwagala anti nze badde njagala aveeko jjo kati ngeri gye yatulimye jjo tumuggyeko kati mandi kati olaba kati ono gundi ani mpuuga aki kyagenda okutwongeramu of course experience etya yali ajjeekaani yawangula Kawanga Masaka yali ajjeeka Kawanga yali mukulembeze yali mbaka wa parliament okwo kwe kujjako kuba gongamba experience ngamba nti yajjako omukulembeze w'egundi Museveni yali ajjako president kyokujjako abobot Museveni okujja yali yabajjako alina empuugawo naye njala atulageyo ku maanyi kale tulabire gyakiikirira amaanyi kige agaliyo ennyo tukoke tumwegombere eno e Kampala kikyogezaako kutegeeza talina value oba kwali ku struggle oba taliiko struggle ekola ki talina kyagigattako talina kyagijjako talina ogiryamu ssente kwekukola kyoko ye experience gyogamba kati no yayingidde 6 kuyita nomwavuddewo ddi ate anti yayongeddeko wano 10 kyeyakafuna juzi bakugambye nti yakifunye mwana babasomye bonna abafunye ssente bagambye ate azijja ajjayogere nti zesakoze ani asituka
ate no tabbo ejja mujira abana baziteekemu amagoba kale mu lukaaga bazza mmeka bana bajja kubalirira ojja kulaba abantu watu 15%. Bajja okulaba nga bali mututeeka ekizimbe ku lukaaga abantu waye 15 ekyamagoba awo asibye olusanvu ameka 5 sente nana sente nyingi yayongeddeko 10 kino kati abaana bagamba ali mu lukaaga naye olukaaga otaliko magoba so bo bamuterese balinze olunaku lwe banamufuna bamusabe goba ali abwe kwabaga nti olukaaga lwe lubalirire tebanateekako magoba singa banafuna omubalirizi omulungi n'atula wansi n'abalirira amagoba ga mpuuga ajja bawulira ojja kubawulira otalina kyagattako talina kyajjako so kitegeeza gwe tewali musanyufu ng'ate nsanyuka kyawo balaba nga batudde ayo tebamwesembereza tewafuna ku ssuubi tyosanga ebibadde bitulwanya bivuddewo ani alwana naani gwe mpuuga alwana naani of course n'omukulu bagugulana gwakugulana wa gwosobola okugulana n'omukozi wo kubanga oli kaadi aginona eno ono yanona eri kaadi empuga yalaga Bobi Wine abantu gwe kyonga nti abantu bamanyi mpuga okusinga Bobi Wine kubanga okola statement nti mpuga yalaga Bobi Wine kitegeeza mpuga bamumanyi okusinga ani bwe yatugamba anti nedda gwe bwe kimu kye bagamba ng'ogamba nti kyekyo nze omuntu omukulu bwangamba ntwala butwazi yaŋŋambye anti okukula si magezi gwe tumanyi n'omusiru akula bw'omanyi nti abaana abasemba mu kibiina basinga okuba abagimu tulangako omwana akonzibirwa busiru era ebise ebisinga omwana asemba mu kibiina aba mugimu bw'ati kigga nti n'omusiru akola ki omwana oyo obusiru bwamulemesa okukula tekibangawo n'omusiru akula ate oyinza okusanga akula ku sipiidi okusinga abagezi okitegedde olumu osukka anti oyinza omusanga ng'akula ku sipiidi omusiru nga buli nnaku kati ebirungo ebigeza yabijjawo eyo gye yabulwa ebirungo ebiwa amagezi kisoboka anti Katonda takuwa byonna kufaanana ddala omusajja atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga tagalina abuza bangi waliwo bw'omanyi nti waliyo abasajja basasula omukazi abeerewo ewaka kubanga ye ensonga emukumirawo teriiwo naye nga yamuteeka na ku mwezi abeerewo omusajja akuuma ekitiibwa namugamba mami togenda babeera mu kisenge eyo nga buli mukazi lwabayagalamu akasente ng'abisiba olwo nga balepokapaka ku makya togenda kale nkuwaddeyo akamotoka awo n'afumbayo emyaka 2 kabanga kaddiwamu kati n'akuba emmeeza kati ensi bweto Katonda bwe yagikola tetegeerekeka era okugitegeera olina kubanga ogibala nnyo ng'oli calculative nnyo kati ompuga oba waali mu sitwago oba taliiwo omanyi bameka abafudde okyanga sitwago etandika yali esiriseeko tukyusa abakulembeze naye nga sitwago ekyalimu kati oba waali oba taliiwo ate eyo kyaki kutuwa butuuza awo na muntu naye nga tuvudde embira ebyokukyamula abantu ekifaananyi gwe kyakufaananira kite kyewalaba bubi nnyo oyo tebamwesembereza bubi nnyo lwaki kyakufaananira bubi omuntu wadda ku ssente y'abantu n'alya bwe tebamwesembereza Musitafah singa ssente ezo zijja bw'oli oyinza ozigoba esente nga bw'oli awo emiliyoni mmeka 5 Musitafah anti balaba oti tobala short term anti wulira Simon esente kati gwe kijja sente yonna egenda okujja w'oli Musitafah oli mu future yo oba okyalina future nze future kale mu future yo olabayo biki tosobola kubuuka mugga gw'otanatuukako omuntu yenna ali mu future kyonna ekijja waali bannange okigaana
anti okisinziira kusema buli sede zonna gye bakuwa kati gwe omuntu akuwa ssente yonna wooli agikuwa lwa numbers z'olina kituufu ekyo awo toyina sente ogenda kufuna nga tevudde ku numbers z'olina okitegedde kate bwojja nonzijjako interview nga bekaseera esala numbers oba oli mu business ntuuka time nenga mu staff oyo omulaba muleke tukubewo music nti omuntu yenna sente government niwe ezikuweete ezikola namba gy'olina kituufu ekyo ate olwokuwa sente namba ng'ekola ki bw'okasa miliyoni 5 z'ogenda okulya paka woolifa kuba eno gye zivayo wafudde ate ne baana bazikwadde bakakka mu nnyo nti bakuwadde togenda kudda bakola ki batawaanya kati gwe okakasa mulamu ogenda kulya miliyoni 5 paka boolifa kuba ye bolo kuwa sente numbers nga zikola ki ate okubanga bakuwaayiriza batya ku ssente waliwo abawaayiriza nti yazifunye nga tazifunye waliwo abookubiri abatamanyi nti yazifunye kati nga ssente ezo abamu saidi emu egamba zaafulumira mu mateeka saidi endala egamba tezaafulumira mu mateeka kati olini naasigala ku kiki nti ssente zange zinafuna zaafulumira mu mateeka gwe noosigala ku kikyo nti ssente ziwafuna tezaali mu mateeka musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Tukwanirizaako Yusuga Company Uganda Limited nga tukozesa ebyuma tukola enjiji eza buli kika amadirisa mu fashion ez'enjawulo tuzimba twokya gate balcony grill ne fashion endala zonna. Yusuga Company tusangibwa Mengo Mutebi Road ova ku Lubiringo okirira Katwe. Mwabali ebweru w'eggwanga osobola okutufuna website yaffe eri www.yusugaengineering.company oba tukubireko 0757 29 26 64 oba 0786 23 93 36. kirungi nnyo ate bebakola amateeka bave bakiralifying etteeka nti bwezi omuntu alina kufuna miliyoni 5 etteeka lyo omuntu asobola nofuna miliyoni 10 simple kubanga oba wafunira mu mateeka ffe tetumanyi mateeka bwe tulaga etteeka lyewakola ki anti babagamba temwagala kuwuliza mwagala kutwala byamu waliwo yali atusomedde etteeka mwe yazifuna ne tumuwakanya ne kkooti yasalawo nti sente zaafunibwa mu mateeka ate nze obulamu bwange sikolagana na kkooti ezo kkooti anti gwe ovanga ku muntu asala omusango gw'atazizza nga ne gye baguddiza teyabaddeyo ane gye bala aleeta abajulizi n'aleeta omuwaabi nemuleeta obujulizi n'atunulamuko n'akizwa anti era gamba nate bano boogere kati bano be boogera baba babijjewa gwe n'otwaba oti mu ntebeyo n'oyimirira mu musango gw'otabaddeyo nga gye baguzza n'owefuulira ddala nga gwe yaguzizza n'asalawo n'agamba nti okusinziira ku kino n'ekino n'ekino
naye nga n'omubuuza nti omusango guno gwaddizibwa atayinza kukutwalawo. Kati bemu ku bantu abakolera ku biwandiiko kuba nti leeta obujulizi oli n'abuleeta nono n'aleeta bano bo baleeta baabugjeewa banoonyereza ate awo obujulizi anoonyereza naye banoonyerezaako munoonyereza. Olabye yawo obujulizi yeenoonyerezaako ebyo nabyo nno tubireka awo. Kamiliyoni yakomyewo naye si musanyufu. Ate yaleka ki nyumba ye ki gye babbye Edikenzo n'abayimbyi ba Federation tebaamunona. Okumunona wa be baamutwala ku airport. Be baamutwala of course kirwadde kye kyamutwala mbirimbiri naye akyuka okunona si kwakukaka. Omuyimbi nga Kamiliyoni twandirowoozezza nti no mukudda kwe bandibaddewo ati bandibadde mukwano gwo saha baani eno yalekayo kakiiko kyakateeka amadda ge kubanga tusobola kunenya bantu kufumba nyama butafumba nyama gy'otaaguze. Eno yalekayo kakiiko ki ati gwe kyomanya nti abantu ensi kyolina okumanya ensi egenze ekyuka edda ebyatusanyusa kati bikyakola ki ekyatusanyusa liwasanga ekibanda kya firimu nga kikubyeko kati okyakisangayo ekijjudde firimu ya Jingo ng'etambula okufaako obufi nti nga twalingizanga firimu za Jingo kyolina omanya nti ensi egenda ekola ki ekyuka. Gwe bw'ola okiyingira muli simanyi gundi bannone ani walekayo kakiiko kyena akagenda okukunona ekisooka n'okikola ki oba oyagala bali bakwate mu nsawo zaabwe bakunone ngaani abayimbi ba Federation kubanga ate ekitundutundu ku Federation anti kitegeeza abasajja nga bakuba Federation eyo Kamiliyoni n'abeerawo anti kitegeeza valiyu yegenda ekendeera okitegedde bw'otuuka ku kinu nga Kamiliyoni kyeyazze okomyewo obadde mulwadde n'olaba bobadde osubira n'otabalaba kati ne ku intaneti teyawezaako ssaawa 6 kutya okutambula omustreaming yatambula awo kati gwe kyoma nti ensi egende kwali ekyuka. Bano abaana abaliwo abateebi basanyusa birala nnyo si byakunona Kamiliyoni ku kisaawe birala. Kale walina okuŋŋaanya bakulu banno ate bakulu banno bali bize. Gwe si olowooza nti we yali mu Gw'omunaana wegenda okuba ne mu Gw'ekkumi wegenda okuba ne mu January ensi bunaku oluusi ekola ki ekyuka. Abantu bibanyumira bigenda bikyuka. Senga oyita mu butale olabamu ebintu nga ffe twakulyanga mu butale tebyabangamu kati nga mwebiri kati ebimu kopimirako nti ensi egenda kitegeeza buli kimu kikyuka. Testi y'abantu ku lulimi ekyuka buli kimu kigenda kikola ki nti otuuka mu kale n'oluza n'okwebuuza nti ekyo ki naye oli nga oyita mu kale nga buli kibeeramu okimanyi naye kale otuuka nakaso n'obuuzaabuuza nti banne ate ekyo bakiyita batya nga tokimanyi kati kitegeeza bingi ebikola ki gwe otatambula nakyukakyuka oba olemye noyalekayo kakiiko kyakategeka amadda ge akukoba olina okunenya tikategese bubi nabagaa saimu munone n'emmotoka 3 lwaki mwanonye na 2 ne tukunnyonnyola nti twabuliddwa omugagga atuteekamu ssente naye kati muyimbi wa Federation abadde awo ng'alinda amadda ga Kamiliyoni amuyinamu baana gwe weebuuze ani agenda okulekawo ebibyo ebyokukola bye naye Kamiliyoni ndaba nga legendale ekyokirwa abayimbi bangi babeereddewo anti tobabeererawo kusasula gwe tokolanga ekintu ng'obanja muntu olwoba towaddeeyo Musitafah tosakira ku makyalo n'ofuna ekizibu n'obaako omuntu gw'otala n'ogamba naye yandibaddewo ne munna naye mutajja kalimba banja ki obaddengawo ewa anti kati lwenfunye ekizibu ate sakkubidde essimu oyinza okuba naawe olina ate ebizibu ebirala wendowooleza nti wandibaddewo nga naawe olina ebikutwala ate nga naawe ogenda okunnyonnyola ensonga nga naye ontuufu etegeerekeka okitegedde so tobeerangaawo mbusimayo nenye omuntu gundi lwaki tajja atya teri kintu kyampaka ate manyanga nti omuntu
kati gwolabira bw'otegekanga omukolo saimu omuntu n'atajja manya alina ensonga ze lwaki takoze tazze either yakkoowa nnyo oba ali bize nnyo awo bibiri by'omanyanga eri si nkuba eri kati kamiliyoni abo bamunoonye be babe beebo big events beebo talina gwanenya abatamunyonya abeesonyiwe abaani abantu senga ensi banne senga ensi buli omu afa ku kimukwatako wandibadde wala senga emirembe gye tuyina naye bw'ononooza kino kati bonoonya oti omuntu atakunoonya ku kisaawe mwana wo oyagala kaka abantu kwagala gwe kyoyagala okutugamba staffole mwanno anti abantu bakimanye nti abantu ebintu babikola wiringire nga tewali abakoze eki abakase era baba tebabikoze manya balina ensonga zaabwe ate okunona ku kisaawe ekyo kyawedde kati gwe tegwabadde mulimu ne leero anonebwa kuva ku kisaawe kudda waka eyo nsonga nnafu teyina makulu mwamugiwa amakulu bwe yagenda nga temwamuwerekera ate nga bwe yali asinga obbeetaagira nga mulwadde omulwadde anyimanya okutwala n'omugamba beera bulungi okusinga okumukomyawo ng'awonye ibadde sikalowooza kaako waliwo yali asinga obbeetaagira wali yali ayagala nnyo omubudaabuda nnyo omuzzaamu amaanyi ng'abantu bavaawo baleka ebyawe nga banonoona atuukidde mu bbaala abantu mbafuule abantu mubamanyiira bumanyiizi basajja mmwe eno Uganda emanyiira kati badde bagala bamunoneyo batya mujja ne mubeera ku kkubo abantu bafuuka bize ate abantu generation zigenze zikyuka abakulu abamu bagenze bakola ki amaanyi gabaggwa wayi tumalirize saa ali bulungi omukazi agamba nti saa amusiiga ekirwadde amulabi anti namulabe kakati omukazi aba ali bwati gwe omuntu yenna alina gwe batuusizaako obuzibu bw'okakasa nino tiktok kwalina okuloopa ndowooza yasiiyiddwa nga talina waddukira ng'omuntu ng'ali serious bamuzizaako omusango okakasa alina kuloopa ku tiktok akwala abanza owulira nga omukazi agamba era naye yeeyita tetumanyi nga muwala alimba ne maama yasibye ku ssaha ekirwadde kyayina ekirwadde kyagenda azunza kiri kiruma tekimanyi gundi wawulira omukazi omuwala oyo ng'ayogera ng'osanyu lyayina gwe tewamuwulira ku ssimu nga bamubuuza nga bw'atikka atya amanyi kale omuntu omulwadde alina genda ku tiktok kwawonera kyasobola ofuna obuyambi butya kwe kuli balooya osobola ofunako balooya oyinza obba ekirwadde kyetaaga ddagala n'ofuna omusawo bingi kati awo waali kati ayagala ddagala ye kuva ddi bwe bamwebakako byabadde byajjo mwezi ndowooza wagamba anti ate infection tezirinda mwezi zimala bbanga ekinene ennyo mu nnaku mmeka 2 kati ye oba omwezi ale katategeera bulungi nanyini infection omutuufu gwatamanyi kuba ate gwagamba owa Range Rover nze gundi gwenda mu Range Rover Gravity okikola omukazi wati we yagamba nti bawe wa Range Rover okikola nedda si bwe yagamba era okikola tozisindika wa musajja muleke ati yagamba okimanyi waliwo omukazi ku Afrikana awedda gwe bakirako mu parking n'agamba rediyo bamulira mu parking ye nangalowooza rediyo yamulidde ye n'amubeera bubi nnyo naye ng'okimanyi nti nno omuze gwammwe abatambula n'abayimbi okuli abayimbi nga mulyamu bali on behalf kati olaba gwe nomala ofunamu ku dread zaawo oyinza okugalamiza obwana nga buluza buli ku ssaha
Afrika nawo nga ba radio balinawo lonchi. Omusajja ng'agenda yebakira ku mukazi mu mmotoka. Omukazi ng'abeera wi radio. Paka radio muga nti jangu ndabe. Namuga nti omumanyi nti ye gwe. Namuga lete namba ya. Okusoma enamba ng'ate ya mulala nnyo. Ninga radio amanyi. Kakati nona agamba. Ndi ate baye wa Range Rover. Kisobola okuba nga omuwala ye baamulya. Aba Range Rover nga baamulya. Kuba like ategeera asobola okusoma emmotoka waati. Nino banne accident akazi bagwa mu accident oba oguddemu eyo. Kakati akulidde nga tomutegedde. Kati yetegereze bulungi. Ani gwavunaana gwagamba. Gomroka jagamba je baalimu Range Rover. Ono tavuga Range Rover. Moyizo baya jewola. Alikitegeeza. Anoonye omusajja wo muki? Omutuufu. Kuba gwanoonya mulala nnyo ku ono. Nnyo. Gwanoonya mulala nnyo si ono. Musajja tuyesibako wabwerere. Kati bajja bamukwata empola bamubuuze nti nyabo ogamba ani? Yajja babuulira ekituufu. Ayina abakazi babeeremu amagezi. N'oleeta ekintu ekyaliwo mu myezi emeka n'okikomyawo kati. Kale kimuluma. Ati TikTok si ddwaliro munnange. Olaba kati gwe oli musajja naye singa obadde mukazi oli n'akunyumiza emboozi y'omusajja okukozesa n'akulekawo Musitafah. N'atakola ki? N'atakuwasa n'atakola ki? N'akukozesa n'akulekawo. Obadde ayagala kukozesa akutwalewo. Ayinza obba nga kigenda kyakukozesa. Ekigambo ky'okozesa okiwulire ekyokukozesa. Omukozi w'amala okukola asigalawo. Avaawo. Kikigambo kinyini ky'okola ki? Kitegeeza amaze okukozesa oli alina. Ate buli muntu yandibadde alina amagezi. Ate ennyini bwempulira ku TikTok ne bankozesa ye mupakasi wa kwegatta. Kitegeeza buli omu amukola ki? Kuba omuzimbi tazimba wamu. Kati alina buzibu bubiri. Okwawula gwagamba nani yamutuusaako byagamba. Kuba kitegeeza ye mupakasi. Leero abawoona enkya n'adde wani. Kati yeetereze bulungi. Kale Katonda yamma ate abakazi. Naye ate abakazi oluusi bambi tomunenya. Bakwazisa manyi omukazi mulimu abakazi nga bakwata mpola. Entegeera yaabwe. Kale omukazi ayinza okuba nga ali mu mwezi. Sikulimba. Omukazi waba nga ali mu mwezi entegeera ye bantu tonotono abakwata mpola. Wazi. Amagezi gaba gakendeddemu. Science kyoyo gw'osoma. Era obanga ovuga emmotoka. Nolaba omukazi ng'asala ekkubo. Muweemu ku budde mpola mpola. Asobola okuba nga ali mu mwezi oba nga yeeyerusa. Balina okwerusa okukendeezaamu ku magezi. Kabanyiigire. Nti ekituufu. Scientifically omukazi nga yeeyerusizza. Talowooza kyekimu n'ateeyerusizza. Kati gwe weebuuza ekintu ekisobola okukyusa sikiini, lwaki tekikyusa bwongo? Anti era yeerusa sikiini tayeerusa bwengo. Anti eno sikiini oyingira munda. Ebizigo biyingira munda. Kyovola nti babyerusa n'etandika okujja nga sikiini ejjanjalo yandibadde ejja ya bbulaaka. Kitegeeza byayingira mu kitegeeza oba asiigako ne wano. Bisobola byayingirako ne munda. N'obwongo ne bweruka. Kisoboka. Gwe teweebuunya lwaki omuntu wamala okweyerusa sikiini emera nga njeru. Paka walekera awo ebizigo n'eryokeddamu okudda eya bbulaaka.
Naddala n'afuka zigizigi. Kitegeeza bino ebizigo biyingira munda ebifuula skin okudda nga njeru. Mukitegedde ssebo. Kati gwe maanyi ki ge biyina? Gwayise Yerusa ngako simanyi. Anti abeeyerusa bayina. Baani? Toyina omuntu oyo Yerusa. Tosobola kubabulwa. Tosobola. Muneno musakoza nti muli muntu ye Yerusa. Either mweru oba muddugavu. Tosobola kubulwa omanyi tosobola kubulwa abantu be Yerusa. Lwaki? Anti kati ekisooka kya byonna oyagala nnyo ssente. Njagala? Oyagala nnyo ssente. Okitegeera? Ekyo nekikola tegesa ki? Anti ate bano abalina ozikwabe bano abe Yerusa. Bakazi abe Yerusa baba ne ssente. Baba ne ssente. Ebizigo biyita mmere. Oyimanyi nti waliyo n'abantu abalimu abakazi olw'ebizigo. Ng'alemye ssente nga nnyingi. Nga ayagala omwesente z'ebizigo. Ate ekikebe kyabikitandikira mu mitwalo 2. Ate n'akyesiigako weeks 2. Babyesiiga batya? Kakati bantu bangi bakazi banobye lwa bizigo ebyo. N'amala okweyerusa n'ateekako kamasiki. N'aba kamasiki n'ayesiiga tube nga 6. Kati waba omuyina olina kwesiba ezi 2 ntono. Nga tonnaba kuyiiya zaakulya. Ez'ebizigo zezikola ki? Zeetaaga okubeerawo. Jjuka eno sikini efa teri kuwummula. Tulina omaintaininga endabika y'omuntu. Kati okulya kuyinza n'okulindamu. Bw'afuna omukisa nga ku mmere n'ekweyerusa agula asooka ki? Asooka bizigo. Omanyi obulungi bwagalwa. Muganda wange oli muntu yeetaaga okuba omulungi. Obulungi bwagalwa. Kati omukazi bw'omusanga yeeyerusiza muweemu ki? Muwe space. Kati n'oyo bambi ayinza okuba ku bibiri alinako ekimu. Ole mwana. Ate ategeera bulungi omuntu gw'ayogerako bambi. African Canadian Foundation bakuleetedde second global conference eri ku substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Tugenda Canada ngenda kuzomwe tugenda Berenge ngenda kuzomwezi 12 paka ngenda kuzomwezi 14 gwayagala okutambulako naffe tugende Canada twetabe mu conference eyo ate tumala okwetaba mu conference eyo n'okulambula tusobola okukola ki okulambula n'abatetenkanya ng'owulira Uganda ewuliranga egyokooye osobola okwewaayo kaseera mpawe kaaga nga ebipapula okoze eki obifunye kati tukutegeeza tutya nti banoonyeeko essaawa zino ku namba ezo ez'essimu zola ku screen yawo bakuwe invite then bakubule n'okubuulira omala okufuna invite ogenda kukola otya okubeera nga ate ofuna invitation osobole okulinnya ennyonyi ogende Canada osobola okuba nga wetaba mu African Canadian Foundation eno eya second global conference on substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. So mwe bannayagala dde okugenda Canada omukisa ndowooza muguwulidde ogwo mugende eyo. Airtel Uganda bagamba nti upgrade your lifestyle, get Airtel Extreme Unlimited Internet for as low as 130k a month and enjoy uncapped internet experience that also comes with free data, SMS plus voice minutes for the mugaga who pays the monthly bills. Kati bakutegeeza nti nonoonyaako ku Keith abeere nga ate akuyambako okubeera nga ate akuconnectinga tufune internet etagenda kubanga yeekwata naye ate ng'egenda kukukolera ddala bulungi nnyo. Bannaffe aba One Voice Store bakutegeeza nti nno gwe ali mu bizinesi ya saluuni ng'onoonya mashini ez'omulembe weebali. Oyagala mashini esala ng'ekozesa amasannyalaze, ekozesa manda, ekyajingibwa tuzirina. Ne tutunda na accessories za mashini z'okuli hair clipper, hair trimmer, nose and ear trimmer, hair and beard trimmer, baby hair clipper, hair dryer, shaver, baba dryer n'ebirala bingi nnyo. Ogenda basanga ku Hanifa Towers opposite Old Tax Park, room eri F17. Awo wogenda okubasanga bannaffe aba One Voice Store basobolere ddala okubeera nga ate bakuweereza mu mbeera efaananira ddala bwetyo. Tetubatadde kyekyo. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.